Junior chusa content obaddo yagala mukyuse ntya mbeera maloji nga nebase genda ku police ondope mbu Junior abeera nyumba amalaya bwe tubeera mbakazi mbube tuli benzi bwe tubeera mbasajja tuli basiyazi bwe twekuba obusabuuni musango kati abanauganda mwagala tukoleki. I want to know what Ugandans want people to do. If you are in women ngobeera maloji nga batandika engambo akakavubo kakenzi kagenda fasirimu ebirwadde bijja kaluma bwosala wobeera omusiyazi nga batandika kagala basajja benne baako kalabe wekeekomba labane wekeerumya enjala ng'obivaamu bwegati kati byonna kambivemu neekuba Kasabuuni ngulegeisha wange muteeke ewaka nteekemu ka Pono ndabe Pono nga bannayuganda bakuddako oyo talina mukazi yeekuba Kasabuuni esente zaamubula bufumbo bwalema abannayuganda mwagala ki terasi mu Uganda bwogula emmotoka keeraga omuntu yeeraga atya ku kiki kalabe we kalina amaalo ku kyange omuntu abeera n'amaalo ku kiki kya owuninga amaalo gabeera kukulaga kintu kitali kikyo naye tosobola kubawa amaalo on what you own your sweat abanaga mwine futwa n'okupostinga emmotoka gyoguze out of your sweat kibaluma osangako bukomenti twalaba dda agamba tayina wadde sente zigula condom kayo teyina musolo nze mwe nabagamba kyetufaanaganye national ID and being a Ugandan it wasn't my choice singa ni munsi ndala era nze ninda abantu migration abantu tuluddewo ku migratinga singa ffe abantu wavadda mu Uganda siya tuli mawanga agali serious where they respect knowledge integrity and honesty wano mu Uganda bw'oba oyina ekifo mu government n'otabba bakuyita mu ssero kibbe obubbi kati magezi ababbi be bagezi abatabba be basi. Which kind of society is this really? So nze sijja kukyusaamu. Those who don't want to follow me, go elsewhere. You can only follow me. Nze sirya ku views. Situndda ice cream. I'm a technocrat. I went to university. Nesoma. I shape opinion. I don't shape laughters. I shape opinion. I'm one of the greatest social brands wano mu Uganda. Genda mu Google nteekemu. Tamale mirundi Junior. I'm a brand of its own. So don't play with me. Don't joke with me. Manyi temutegeera bulungi. You have to be reminded. Each time I come, abalewuga will not obajjukiza who you are. Mumanyira nnyo abantu. Thinking that we shall come to your homes begging. We are not going to beg anybody. In Jesus' name.